Weewaawo nyongera okwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tulina abaweesi ono twabawa ekitundu ekyasooka so negattaako twongere n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga twongera okugoberera emboozi ya naabaweesi eno naye nga nyongera okujjukiza nti gwe munnange atambula ova emitala mayanja jangu booking nange tukola airport pickups tukukima ku kisaawe entebe ntukuvuga paka ewaka ku mulyango era ne bw'onaaba otuuse okuddayo you'll communicate with us tukukima ewaka tukuvuge paka ku kisaawe entebe ogenda okole lwaki osaanye okutambula naffe aba good talent bw'onaaba ng'otambudde nange Sonko nga nze akukimye tulina ka percentage ku magoba ga ssente ge tufuna akatuyambako okutambula eri omuntu yeetaaga omutuukako nga tumuyambako so bwe kityo bwe tukikola negattaako nga tugende mu kitundu ekyokubiri nga tuwuliza emboozi ya naabaweesi Prosi eyafuna olubuto nga alina emyaka 13 ng'asoma ekibiina eky'omukaaga katugende mu maaso. Nagenda ne mbeetondera ne mbagamba mu baani be weetondera ekitongole kyali kimpeerera natuukirira omukulu era nga ndi bwenti ndi lubuto ne mbagamba lukyali luto terunnabavaayo lwaliwo erutibwa kubanga kino ekisaati kye nagenderamu kyali tekirulago ebiseera ebyo emyezi 2 egiyise ne mbagamba mu nsonyiwe byatuukawo nabalaga nze ekiri ize ne mbeetondera ne mbeebaza n'okumpeerera bakwera okuva kirasi bampeerera okuva ku P3 P3 P4 P5 P6 ofuna olubuto ne mbagamba mu nsonyiwe ba disappointinga bambi si kye nayagala ne bagamba yatwalumwa nnyo biki whatsoever kubanga nali head girl nga bali proud of me nga balaba nsobola okwesimbawo kyaidigano nga bambi balaba ekitongole kyabwe nakyo kiri high. Class wali okola bulungi. Nali nkola bulungi nnyo. Kati nga balumwa nnyo bambi kubanga waliwo omuvubuka era yali daddy nali muyita daddy nga mbeererawo kale yali angulira bino nabiri nga bali mu kitongole. Ewaka wembeera siina naye nga mukubira nansindikirayo kakatwalo nenfuna ekyokulya. Kati naye nga ali mu kitongole nagenda kuba nga ndi bubi nga sirina mu ngatto nga ndi mwana muto nagamba kuva n'olwaleero no muwala wange naye yatuuka ekiseera nanvaamu bwe bati tokyalina ku nnamba ye enamba yiyo ngirina abeera wa awo Kikuwampanga alinako kasente ye yakolamu eyo ofiisi yaabo leero ku Kikuwampanga yagikolamu kati naye namala nemulemerako nemwetondera naye nga alina obusungu bungi nemwetondera emirundi nga5 ate amanya nti bakwata bukwasi oba abanyumizanga story nga balaba nti yabulimba oba tewamunyumizako nti bakwata nze nkubuulire tewali kyesabagamba naye olabe bambi ekyasinga omuluma yanteekangamu ssente nnyingi ne ku kampeyini yewa hedigaalo yampagiranga yagenda nankubira nayimirira mu baana n'abagamba ono muwala wange mumuwa akalulu okusoma jana campaigning nancampaigningira nga nakyo kimpeesa obuyinja ndi mwana wa mukulu okiraba nga bambi yampa ssente ataddemu ssente ze nga buli kimu yakingulira buli kimu kebe engatto newe manzira ku ssomero buli kamu yakampa ebyo byonna byamuluma musajja wattu nga newe mugamba kiri kimuluma nangamba ekyamazima wandisappointize ekyo kyokka kyeyaŋŋamba wandisappointinga nnyo nemugamba nsonyiwa kubanga gwantegeera mu nsi kale yonna yoyo gwe nakalabe yali antegeera nga buli mbeera buli kizibu ambeererawo niwe mba ngudde mu bizibu ambeererawo nankola ki omutima gwange naguzza engulu kati naye nanvaamu naye namala nemwetondera nebitereera naye nalabanga olaba oyo mami yali aŋŋambanga ogenda kuddayo osome nga nze siina ssuubi nengenda nenkola newa maidi awo emasuuliita nga siina ssuubi naba kuddayo kusomero myaka nga 89 nokolako ku bwahawusi gaalo nedda wamaze ofuna olubuto nga maze ofuna olubuto wagenda nokola ku bwahawusi gaalo kati nga nyakugamba nti ojja kuddayo osome ono mami ono omukyalo ono yatusindise tujje nangamba kubanga nze nali ngenda kukomawo ndujjemu muwala we yali best friend wange omanyi bajja mu lubuto yes balujja mu bati sikimanyi naye mpulira banyumya nti waliwo eddagala ligula $6,000 ginonimira neruvaamu oli ogenda ligulawo oli sente zigulawo yogenda zijjawo ogenze kulobwa maidi ofune sente ezigula ddagala omire luveemu era nava ne kusomero nga mukwano gwange gwe nagambako yekka yoyo ono omukyala atusindise ono muwala we
yali best friend wange ne mugamba afunye olubuto kyamukabya nnyo ne kimuluma n'akubirawo maama we namugamba tubako kugamba n'akubira mami we yono n'akubira mami we namugamba best friend wange jjukira maama we yajjanga ku vidi n'anyanjula n'agamba yono mukwano gwange yasinga ate ye head girl kati maama we naye ng'awulira bulungi okubanga ndi mukwano gwa muwala we ate nze mulungi buli kimu ni perfect si muyonoone kubanga ndi mulokole yali ayagala muwala we afune omukwano nga mulokole kuba nabo balokole balokole kati mwali mu kilasi yemu twali mu kilasi yemu naye soli wakukyalira mwena baleeta ebyokulya wamukozesa kati ngayanyanjulayo n'agamba mami ngakuba ku simu ng'akaaba n'agamba simanyi na simu gye yagijja namugamba mukomano gwange afunye olubuto naye agamba agenda tujjamu namugamba mugambe tolujjamu muwe namba zange wanaatuuka eyo ankubireko njamuwanga ku buyambi nga nze ndaba byonna tebigasa neŋŋamba nze nfudde naye byonna nga ndaba tebigasa buli kimu kifudde kubanga nze nali nwana nnyo nkireko kubanga baganda bange bonna baalimu okusoma teryali bulungi baganda bonna bali mu kusoma bali bameka tuli abaana 5 naye abalenzi bonkugambye bakulu omu alinganga gwe omulala akusingako kati abawala muli 3 abawala tuli bo bali mu mbeera acha omulala wange naye mugana wange omu gwenzirako kati akola bwa maid nerabiddeyo mu kibuga naye bamutwala mu kikomera gyakola amuyitamu ebinnya Kemigisha Wini naye emisomo gye gyafamu lete yafuna lubuto nkugambye yazaala yoyo bamutwala n'omwana we yakagenda kukola yayina emyaka emeka nagambye ali mu 18 aha kati ate omulala muganda w'omuwala omulala talina kyakola ali waka era akuumakuumawoko era akuba cuba aliyo yekka cuba kiti agenda nalimira abantu nebamuwayo kasente n'alya nze kyasinga okunjawo embeera yali mbi okuva ewaka eno waani wano wetukusanze wano eno wasenga wange naye senga wange naye abadde lubuto n'azaala yazaalidde wano yazadde oba wiiki ewedde mu ddwaliro lyawo awo gavumenti yaawo olw'eddwaliro lya gavumenti eryawo akyali mu ddwaliro kandi atali mu ddwaliro bamujjanjabira wali eri emmanga ayina ow'omuntu katatu tukusanze naye musiraamu ono kojja wange yebba wa senga wange oli omukyala gwinako oluganda omwami tomulinako oluganda so mbeerawo babiri naye waka kakati okay aso wave waka ng'embeera si ya mulembe noga nkojjobereko eno ewakojja nje mbereko eno kubanga nakola obwa maid okumala emyezi 4 nenvaayo nga kale buli wenkola ngula wampa musaala gwange ngulayo ku bintu by'omwana nange nenegulyako ku lugoye ng'omusaala bakuwa sente mmeka omwezi mampa olubuto ng'olukwatakwatako ki omwana ayambuka waggulu numalumamuko akulumalumamuko omulya nga yeekyusa mulya awo oyagala kwambuka eno waggulu mu bbeere abadde ati anti kulaba osika bw'otulusika olugira ne weekangamu asimbidde wano akusimba nga wakuba mmeka omusaala olwo gye wali okola obwa house girl emasuuliita baali bampa 6,000 kati nga nange eno famire yange ngisindikirayoko 1,000 nga nange nebeezaawo okongulira omwana wange bino 2 ekito nga ate wendwala era oyo mami asindikirayoko nange nesindikira oli mami woyo omukwano gwe okusomero kati olubuto olwo luyina emyezi emeka tuli 8 ndi mukusuulirira kati kyamanyi mwezi guno siyinza gusukka omwezi 8 newulina ennaku mmeka endala simanyi n'abasawo kyetaaga sikaani okugamba amazima kubanga sikaani wasembayo ddi egikola sigendangako mu sikaani togendangako mu sikaani ate ebyo bayita ebyokunywa eddagala ng'olina ekipande weebityo mbirina byonna ekipande wakiolinywererawo eddagala masuuliita era mu gavumenti oluliro lya gavumenti bazaalisa jojja okuzaalira balongosa n'okulongosa eyo bazaalisa buzaalisa kyokka kati aho biki by'olinawo byoguzewo ebyolubuto kuvuga yonna emyezi 8 lukuluma ndabo lukwatakwatako lusimba busimbi tebunnuma lwakuba siri wange nali kutte munko nempulira munko naye
bagala butabaloto inako ina kwanda bogira n'olubaka n'olugira ne wenyolamu so osulirira kuzaala okutwaliza ewamu abatulaba mujukira emboozi ya nakafu oba bannango bachi namusanga ali mu mbeera ng'ono embeera gy'alimu ng'otola myezi 8 ne wiiki emu something ate batugamba mbu bw'oba gusooka okuzaala totera wazaalako bw'oba gusooka okuzaala totera nnyoweza myezi 9 watera otugamba so embeera ono mumusanze yembeera nenakafu naye gye namusangamu oba okitegeera nze njabba wange emboozi sijja balimba munagamba nti sonko tubakooya ab'ebizibu kyusa oleeta ebirala nga nkola ekyo kuba mu bakama bange naye munagamba nti yongera otulage embeera abantu mwe bayita awo nyini wengenda okukwata so tugenda kwongera ogoberera ensonga y'omwana omuwala ono naye nyongera okujjukiza nti gwatambula ova mitala mayanja okoma mu ggwanga Uganda enamba eri 0706794729 0706794729 jangu bookinga nange nkulinde ku kisaawe entebe nkuvuga epaka ewamu ku mulyango ne bw'oliba otuusa okuddayo we'll keep on communicating kukimewa kane utwala pa ku kisaawe entebe tukola airport pickups tutambuza abo bokka tutambuza muntu mulala kitegeera kuba tugenze zulwa tulina abantu bafa batulaba bangi abali mitala mayanja twogera ku kyagalo kyatingako naawe olwo ayagala okukima ku kisaawe nga tulina kamera it is very possible oyagala okumukima ku kisaawe private nga kamera teriiwo era nawe kiri very possible teekamu essaala nkulabula nti woba osobola tambula nga totambudde na ssente tambulako na ssente entonotono ezikusobozesa okusasula ffe wogenda okutuukira kugulayo byakulya ndala zitambulize ku akawunti yo kuba tomanya okitegeera munnange bantu babatawanya ku kisaawe awo tubawulira aba ssente zange sizituusiza sima ebiki biki okitegeera so okola ebyo byonna zitambulize ku akawunti bw'oba ng'olina akawunti oba zisindikira omuntu ozisanga ewammwe waka ffe tambula mu nazaffe zotusasula natono za byakulya awo na bicepere mu kkubo n'obutinitini awe so tutambula na mugugu gwa ssente mungi kuba twagala okuba n'okubalumirirwa tambule bulungi era mubeere safe okay ndina omwannyinaze wanageza kubanga ndiiraliira mutulabe bw'alabye emboozi eno osobola tuwa ku magezi namba yaffe eyo eri awo ngenda kwongerawo ne MTN kuba mutandise okugisaba naye ojjako enamba ena WhatsApp nsobola okuwa MTN okitegeera kati omuntu agenda ozaala alina ebintu bye byetegekera ogamba eggwana erinnya lyo naba West Pros omuntu alina bye yeetegekera biki gwe byoguzeeyo ebyo by'omanyi nti wekakubira bwe kati nga ngenda mu ddwaliro biki byofunyeeyo mbadde nagulayoko obugoye wa baby nengula mama kiti nengulayo peya z'obusuuka bbiri peya z'obusuuka bbiri naye kati byembadde mbuzaayo kotoni abeera mama kiti ate gloves byonna bibaamu ne gloves nayongerayoko nengulayo peya 4 kati ani akuwa amagezi nti omuntu alina okuba ne bino agenda ozaala nagambye oluvannyumako nti senga wange annyambako ono gobeera naye waneeno kuba naye abadde agenda zaala so olaba byeyaguze naye n'ogula ebyo so mwena mbadde mu nnyumba nga muli babiri ng'omwana alina olubuto nesenga naye nga alina olubuto sabula emboozi kati mbadde mbuzaayoko peya y'amasuuka mpoziko n'esente ezizaala ziba mmeka ezizaala eno senga teyakuddeko era gavumenti yo kale okola kasiimo nakuzala kuba kwaweerera anti gavumenti ezimu kwanza naliko n'omwana omu gwe bayita nakafu ndiye mugenda otuuka nga bakola kasiimo naye nga tebalina ddagala nabo nga bakyogera ddagala tetulina mugende muligule balina bo bakuwa balina bakuwa balina amadagala kati lwasi senga yagambye ekibaayo nti ddala eddagala balina bajja likuwa nze ebigambo bye sibyesiga kuba nze natuuka kuli amaanyi baliita naggulu eri kati gavumenti yeno mukyalo byonna bitukutuusaako okay kanate webigaana okuzaala okusindika ne bigaana oyinza obbeera awo nga wansi eri nga wali weewati ate ng'omwana omuto gwenkana ng'ogwange kati ng'ate omwana alina oyita waafulume nga bakwongerayo ze ne bakwongerayo era bakwongera kawempe kati gwe abalina okweteekamu okuva eno paka kawempe kati akawempe olowooza gyebiri n'eddagala n'ebirala mbuno ng'ebyeno byogamba obulabuguzi ebyo byo buli kimu kyokwatako kya ssente n'okuzaala kwa ssente kati tusaba busabi mukama katonda nti mulikukire wano neme kweyongerayoko ngeri yakasente luyira omukola abakozesa ebyabakazi bye balina okukola omwana asobola ofuluma obulungi ngikola bakuyita okumenya leero wasiibye ngenda okaze nnyo omumu
mbadde nda fumba awo emmere nakajuwaata ngenda fumba. Ebyokulya by'ewaka weebiri. Wanene wo tufunaafunako ko. Mufunaafunako ko kati mufunira ddala. Anti wano mulima bino tokisibyamu. Kati olaba. Wanene oyo kojja wange alina abakazi bangi. Kiraba n'oyo yazze abeera mu kibuga mukazi we kati sokolindeko Haji. Yes. Ono kojjawo Haji alina abakazi bangi. Kati n'onazze mukazi we wa mu kibuga naye oli eyagenza okuzaala mukazi we. Yes. Kati sokolindeko oli yagenza okuzaala ogende mpolampola kati owulira kale nyawo. Okay, so abatugoberera linnya lyange nze Sonko Muhammad tugezaako kulaba nti tukwasaganya embeera mpolampola. Nyongera okujjukiza nti atambula abeera nga onkonako ku ssimu so banga tutambula ffenna alabika agenze eyongeddeyo. Njagala nti soke nebuzebuze masooka agende ogambe nokojjawo Haji n'abakazi bangi kati oli sengaawo yagenze okuzaala oyo mukyala we abeera waneno naye oba naye yazzebuze kati bagenze nze eri mba ndabayo naye abeera wanene ndako oli yagenze okuzaala oyo sengaawo wano yazzebuze oba wagano ge maka ge wabeera abeera wano naye yali abeera eri naye nga tafunayo buyambi bulungi najja kati wano nga waliwo abeerawo nga tewali abeerawo era wali wabeerawo Haji ekwango no yongeza eddoboozi nze wano mba ndabateeka wali wabeerawo gundi yekka Haji yali abeera yekka kati oli najja n'abeera ng'abeera naye kati ate oyo boda bwereeza ono yabeera mu kibuga naye atera okujja ne beerabako nga n'oli wadde waali tebalina kujja bino ng'ebyaba e Kampala ne balwana ne beekuba Haji asobola kumpolampola Haji asobola okubeera nga waali n'oli sengaawo nga waali n'omulala najja ne babeerawo abakyala babiri bonna nga bakyala be ne bafumba emmere ne balya bulungi Haji nga waali. Kati amayumba olaba kati gano gali abiri. Waliwo eri ennyumba n'eno zonna za Haji so omukyala omu abeeramu ennyumba n'abeeramu eno tebalwana ne beekuba naye Haji atudde awo ng'abalaba bulabi bajja ne batabukamu ne batereera. Njagala mbeere nga Haji tuveeko ebyo tudde ku mulamu. Omanyi olwakayitawo abantu bafe abatula olwakayitawo omanyi bino bye muwakanya mmwe mbwera atasobola mujja wange bikimulimba eno mu kyalo gye ndi Haji abalina balinganga 6. Okay, tujja mubuuza kusanga naye anampa kaboozi. Okay, kati so wetegekera kuzaala ebyokusoma kati bye wabivaako kati wafuna olubuto kyamazima nabeeranga muwa maili nga sina ssuubi naye nga oyo omukyala ngamba tofaayo ekyokusoma ojja kuddamu osome waliwo gwe mmanyi asobola okuyamba naye nze ng'essuubi lyanzigwamu ekyamazima kyo nga lwaki likuggwamu essuubi nze mazima lyali lyanzigwamu dda nze nga lwaki likuggwamu olw'okuba nti bali abalekuweerera bakuvuddemu naabange ensi bannaye mazima oba 10 kati nenvaayo eyo we natuuka ekiseera nga sikyasobola nenvaayo eyo muwa maidi be bakugamba wagenda ofunayo omulimu nga tebakimanyi nti oli lubuto oba bali bamanyi ani yakusabirayo omulimu era mukwano gwange eyo yankuba enjiri oli yakuba enjiri yakutwala nayo kati olubuto bwatuuka n'ovaayo wekka navaayo era kale yali atandise okuneekaanya ng'agamba boosi we omugongisa ebyo byali nga ndwalwala nnyo nawe kanula nga bazinteekako mu nyingi kaseera mba mulwadde nga yakujjanjaba yakusasulira ezeddwaliro nga nzeetoolera nga noono akati n'oyo omukyala naye oba tusooke tuve ku mpewo kiyinza okuyisa obubi nani nze wali ekiyinza oyisa bubi abalaba nti kiyinza ekibiyisa bubi batya nyumya abantu abalina betusuubira mu ssuubi be bano kale ekyamazima ekisuubi bwe lyaggwamu nga nze n'oŋŋamba ekintu siwulira nga sina kyentegeera kati omuvubuka oyo yakunisa olubuto kubanga natuuka ekiseera nentabuka nga njaladdujjamu olubuto nga njaladdujjamu ampulira buli kimu kintano nentabuka kati naŋŋamba tojjamu mwana kubanga bwe nakomawo gwe natuukirako ne mugamba sooka omalireyo ekyokusoma then tyoko tukwate ku ekyo ekyokusoma okyalina essuubi oyagala okuddayo okusoma oba essuubi lyakuggweera mu complete okusomako
ekyamazima nkwagala from the bottom of my heart. Nkwagala osobola kusoma ng'olina olubuto singa like waliwo chance ekulekayo okusomera oleso olwobeerayo ng'olina olubuto ng'oli ne banno obeera ofiringa ashamed kiba tekisoboka nantirabayo nze tekisoboka ekyo kyokubeera nga nsoma n'olubuto naye kati wayagala obeeyo ku ssomero osooka ozaala bw'omala ozaala oyagala oddeyo osome bw'omala ozaala oddeyo osome P6 ogimalirize yanteekamu bambi n'amaanyi yanzangamu amaanyi labayo oba oyagala osome P6 ogimalirize ogende mu P7 ogituule P6 yo sigiddamu kubanga nali mugezi ate nga naatera okumalako P6 kitegeeza waliwo n'ababuuka P6 yonna yonna kati oba oyagala n'oddayo n'okola P7 then n'omaana otandika secondary kiwali wadde weetaaga nga ggwe kubanga kati nazudde nti taata wa muganda wange omukulu omwala omukulu musomesa ye head teacher w'essomero waliwo essomero naye lwakwanga yabasiraamu naye nze sifudde yastansomaye kati nazudde neŋŋamba registration egenda mu maaso naye kati bingi bibe tuli mu first term tuli mu second term tuli mu first term baregisteringa mu first term baregisteringa bali mu registeringa right now registration ekoma ddi ne baba nga tebakyakkiriza balala buno mwezi asitagugwako manya ebeera ekomye registration mitwalo 6 registration ya UNEB emitwalo 6 kati eno simanyi sente zibasaba naye abeeri ba mitwalo 6 nekuba nakyekirala bakutya sente baba beetaaga ndagamuntu yagambye agenda kunterayo ndagamuntu yange njogera byetaagisa togamba nti yagambye baba beetaaga ndagamuntu y'omuntu akuregisteringa nakyekirala beetaaga index number yo index number bajikuwa gwagibawo oba byasigala kuliri essomero nali nsomerako kati banno bawali osoma nabo bali bagenda kola P7 guno omwaka so baba beetaaga ndagamuntu beetaaga sente emitwalo 6 nini namba ali namba eva ku gundi kuli ni namba eva ku ndagamuntu y'omuntu nakyo ekirala ne gundi neki waliwo ba certificate okay kwebyo byekyemanyi ono omukyala yatusindisa sobola okubikufunira kati obuzibu bwaki bwa sente oli okusoma oli okyakwagala nnyo n'amaanyi oli oyagala oddeyo osome lwaki okusoma okwagala nya abantu bafuna embuto abamu tebagala kuddayo kusoma lwaki gweyagala oddeyo osoma okole P7 mulinze ngira nentunuulira kale ekyamazima mulinze nakula nina okulumirirwa eri famire yange kati nga ndaba mu famire yange buli omu adaaga buli omu yeetaaga kale yeetaaga famire yange yeetaaga obuyambi neŋŋamba so senga kuba teri n'omu asomye neŋŋamba so senga mba nzeemu ofuna chansi ey'okusoma mba nsobola okuddamu n'ensoma nensobola okuyimusa famire yange nange nensobola okuba ate bw'ofuna muntu n'agamba nti kamuteereyo P7 agisome akole P7 agenda asome ebirala ebyemikono ate ekyo kiri kitya anidda njagala kusoma njagala fuka midwife oyagala kubeera midwife bani basawo abazaalisa oyagala kufuka musawo azaalisa kuva dda oba olwafuna olubuto n'ogamba nange kantange kuzaalisa vadde era nze ne mu class bali bamumanyi midwife bali bakuta midwife kusomera egyo alisomera okay so oyagala osome at least ogende paka senior 4 at least weeyizeeyo not senior 4 yonna oli gy'aba asobodde okuntwala senior 4 paka senior 6 oba ne university oyingire okikole oli okusoma kw'okufiirako kati kitegeeza oba weetaaga ssente mu bwangu obw'ekitalo okole registration kati ona ekitegeeza ogezaako kibala nti bw'ozaala omwezi guno gwe tulimu ogwokuna then nsobola okubanga nsomera second term oba osobola okuddayo n'osoma kuba bajja wummulamu doosa wiiki nga 2-3 osobola okuddayo n'osoma nkomewo waka n'owo omwana ebbeere enkeera n'oyambala uniform ya primary n'olumba n'osoma P7 abo wali oyita ova mu P5 ogenda mu P6 bazita aggregate si wafuna mmeka gye wali osomera wakola otya grade ki gye wayitiramu oba baite baba grading and first grade second grade tebana batugradingira ne primary 6 naye olowooza singa oba ng'ofunye chance addayo kusoma oyinza kukola bumeka n'ofuna bumeka bwotera babu na science SST English ne math ofuna 12 ku 13 second grade
kumi n'obubiri eba first grade. Anti si yesemberayo ddala bwogenda mu 13 oba toli mu second grade. Engeri gye mpumuddemu kati nsuubi bweba first grade yonza gifunira ku nkomerere kuzisembayo bweba second grade oyinja kuba mu best abafuna best second grade. Kubanga mpumuddemu kati sina ebintu kyabijjukira bulungi what is SST. Okay. Kati omuntu nze kyentegeddeko biki abiwaliyo taze n'ogamba singa abayo omuntu nanyamba ebadde anyamba ku kino biki ebirala byandinnyambye ekyamazima bambi sina wengenda omwana ye kale nsoyiya naye mu bufunze mba sina wengenda lekera mwana kubanga muganda wange ono gwe nandirekedde omwana tabulerangako ku mwana kimanyi te n'omutima ogulira omwana kati omwana alunagenanga nekusomero n'omulekera baasa wali siwe kiri naye sina gwe nyinza kulekera mwana ate wenna kati oba oyagala bakuyamba oba oyagala ekyo oba oyagala omuntu akikuyamba ati kale ekyo kimu njogera ekirala nakiraba kimanya kitegedde oyagala omuntu nakuyamba ati besides ebyessomero waliyo byawo oba ebirala byo biyoke kasoba ng'ofunye school fees ng'ovudde ku ekyo obuyambi nga waliwo nga abantu abawala be beetaaga nga ki osobola okwetaaga pads whatever weetaaga ebintu ku bizigo nga omuntu yenna byeyeetaaga ebiri zo zozisiba ate nabo zeeyo okusoma bazisiba ku ssomero zo bawetaaga 2,000 zisalako si bwe kiri ekyo nange nkisobola ne John ali ku kamera kyobola nakuwanga 2,000 oluvannyuma lwa myezi 2 n'osalako nsale kuba ziba zakusalako si bwe kiri eky'enviiri kyo ne John akisobola 2,000 ebizigo wetaaga ekisamo nawo kyaba weesiiga teweetaaga make up then no care omweri omwana wange keeri omwana omwana yeetaaga endabirira omwana y'omwagala kati ali mu lubuto because ogamba bamufuna mu nsobi oba ogamba bannange kino ekiri mu lubuto kizibu naye ngenda mujjamu naye natuuka nentereera nenkaminga down kubanga omulokole yali talina tekyali kirungi kujja mu lubuto nenkaminga down kati omwana amwagala mukama yamba abeeremu ate taata w'omwana naye tomwagala taata w'omwana bambi kyenjagala ye kyokka kyensaba abeere nga ye taata abeere omwana we abeere nga ne waayagala bambi omulabako omulaga n'omugamba wuuyo omwana wo kiraba sagala kule bambi nga talina kitaawe omwana naye ng'oli sure oyo ye taata we teri mulala gwowo teri mukwano nze naye abawala oyinza okuba nga oyo yakukwata ku luzi ku 8 ate olwo nabawo omulala kwata n'ekiro okumakya ng'ozuukusa ofuuka wali ogenda okufuka onofuna ekisa kyakyo kiddamu nekikwata nga bakwata abantu 3 olunaku lumu lwamaliza nga taata w'omwana ogamba oba kuyaani ku bano naye kaŋŋamba tekisoboka ali omu gishuwa ali omu ate ye taata w'omwana olowooza yali badde akuyambako ati taata w'omwana ye omwana we bambi amwagala alina kyakolawo kukuyamba ku byonna byosaba before bantu balala kwetika responsibility taata w'omwana kikyakolawo era emabegako awo yali nga anyambako ku busente kale engeri gye nabeera ye masuuliita nalwalanga ng'omukubira esimu n'omugamba ndi mulwadde nomugamba nsindikirayo omutwalo kale nga tebannasasula musala gwange ne mami nansindikira naye mami yali takimanyi oba tannakitegeera nti oba ki era waliwo wetwanyumiza nemugamba bambi ampaayo obuyambi obuti nagamba omusajja mukole ki mwesonyiwe ajja kwesibirako bwereere emisomo gyagi agaane okukola ki akugaanira agambe simanya mukazi wange mbadde mulabirira ate akulemesa okudda ku ssomero kakati naŋŋaana okuddamu musaba obuyambi naye ng'emabegako kwe yali bambi ampa obutinditini era bambi ku bintu ebimu mama kiti yeyajugula ekyamazima
naye nga okuyita nakugamba jangu ene wako kimeyo omutwalo. Si waka. Yakoma okumpa sente nga nguleyo mama kiti nakigula biseera byaddako. Nemumanyi okumiitinga mugamba tunemwogera. Naye ng'ebyange yagikusanza awo. Nagigula mu katale yasindika sente nenjigula. Omanyi kye nalabye yalabika mugezi nnyo kusinga ku ggwe. Eyinza obbanga oli anakugamba omanyi kyoba okola nti oba mama kiti ennene ensinga ku eyo ate n'oba oginoozaala mangu jangu ogikima ewaka. N'otuuka eyo nakugamba kati omanyi bakazi baba balina okumenya. Bampi mumwe ez'okumenya bambi ate ne bazadde be bafaayo gyendi kubanga be baleeta emumbwa be baleeta buli kimu. Nze siifudde ku ekyo kyonna bambi abandaba naye nfa ku kyakusoma nga nze kyova nerekereza byonna nandigambye nti omulenzi kati okusinga ogamba ati singa ofuna emuze ekisa nakuweerayo nakuweerayo registration ne school fees oyo y'omwaka ogumu n'otuula waba asobola okwongerayo anti buli mwaka ola kyasobolako oyinza obba omutwala naga omwana oyo kamuweyo omutono naye mutono tegomeza tuweze emitwalo 6 oba ntufuna omuntu omu nagamba kankiyimiriremu mwana oyo musomese oba tuyinza bba tukola wano program nga lwo omuntu alaba nga alina essomero nagamba nze nina essomero mwana oyo omuleka ajja registering naye kamu interview ndawo oba asobola okunkolera bu points obulungi wano obwekakasa osobola obukola osobola okukola interview bulungi n'ogiyita nagamba okay wanamala ozzaala ajja kujja akole SP7 agiyite bulungi nabo bansobola omwongerayo ku level endala ebeera ekola ki ebeera eddako so mu mbeera efaanaganako ng'eyo bwekyo. Okay, kyemmanyi abantu kwe bali abalaba so bannaye abatulaba omuntu yenna oyinza obbeera ng'olinayo essomero oyinza obba omukulu w'essomero oyinza obba omuntu muzira kisa ng'olina essomero obanga liryo bw'oba osobola okutuwaayo ekifo ono na registering tofudde kusoma enagyo we liba liri ogendayo gwe n'osoma si bwe kiri not registering if possible tomanya tuyinza okukomawo ng'ate essomero naffe tuliraga mawulire once again n'abamawulire abalala tomanya omwana ono ayinza okukola obulungi because ye yeekakasa agamba asobola osoma nakwetera first grade oba kati at least best second grade gyayimiriddemu nga tasoma naye asinza okweta first grade ku ssomero lyo osobola okutuwa omukisa ogwo oba okitegeera ne tulaba nga ate asobola okujja n'asoma neyeeyongerayo omuntu eyewaayo n'agamba nti wadde nfunye oluto nina okusoma ate ayinza okuba ow'enjawulo naye okkiriza muli nti wakola ensobi gwe oba tolina gwe ensobi gye wakola ekkiriza ensobi ki gye wakola oba okkiriza nti wakola ensobi nti buli omunsi tasobola kukkiriza nti wekityo wekiri byogera tasobola bikkiriza kati era wabaawo abakusalira omusango era n'oba nga gwe tosobola gwesalira wabaawo abagukusalira buli omu tasobola kukkiriza byoyogera okkiriza naye onankubadde waliwo mbeera yakufoosinga genda mu ekyo kubakkiriza ogana n'omuvubu oyo yakulirangayo ekindaazi ky'otugambye ekindaazi yagulira noola yagulira kimwogo yagulirako ekindaazi mugana wange yali yampanga muwogo awo nga yakugulira ku kikindaazi naki si kindaazi keeki yagulirangayo keeki zino ez'ebitaano zino eno keeki zino ez'olukumi zibakakabe yakola akowe kati ezo ozitegedde ez'akamasaamasa ekyokunywa olwo kyalinga ki yagula nkasoda bali yalingalizo ba keeki nkalu yaguliranga keeki nkalu n'ogikona mpola mpola omutema njala bagiyita enjala mutema mpola ne gukendeera paka n'agamba sente zange oyidde empitirivu ogw'omwaka 8 alina okumala naye akukwase okay kale ffe naffe tujja kusalira musasoli abantu musango naye tubadde ffe tugamba nteesa buteesa kuba kyendowooza waliwo kyemanya abajja bikomentinga awo nabo nga kyebalowooza ajja agamba omubulaki tutawaana omuvubuka oyo yayonoona omwana oyo yali badde amuweerera tuwedde ne taata we yali kyeyamaani banoonye engeri yonna gyodda ku ssomero mukwate omuvubuka mumusibe oba foosi nga tusibaze omwana no ku ssomero bw'atya singa tufuna omuntu atuwaaga amagezi naffe ntugera naaga amagezi kwate omuvubuka tumusibe tosobola obba foosinga okuzza ku ssomero bakusomese toyagala omuvubuka bamusibe bamuleke obukawo mwagala naye era bambi siganye yali bambi akola ki yali afaayo wadde yakola ebitalo naye yasooka yafaafaayo olinamu kali baketa kankuba ndekamuwe bakayita batya era taba mubi kubanga bambi naye sente ze zaali zimuluma naye ngeri gyazisasuza ogambe zalinga emeka emitwalo ng'esatu simanyi nze naye zaali nnyingiko era zaali nnyingiko naye nga tezisukka mitwalo 3
sente zaali nnyingi ko nenga tezisukka mitwalo 3 waliwo sente empitirivu nno so naye tomusalira musango waye ekituufu sente ze naye nga alina okwesasuza bw'atyo kati ate bwe tuteeka famire ye ku nninga etekinga responsibility nti like tugenda mukwata omwana wammwe mujje munteesaganya tutule ku ttebo nakyo olaba tekikola nabeesonyiwa saagala bazuukusa babeesonyiwa nabeesonyiwa era buli kimu era nkikola sibataddeemu anti all time gye tusuubira maaso awo mbuuza bubuuza oba nteesa buteesa waliwo n'omuntu ali alaba bajja kutuuka ku magezi waliwo n'omuntu ajja obbeera eyo oba waliwo time egenda okutuuka mu maaso bakutwale wano olina ozaalya bigaane bagambe twetaaga ambulensi ya mitwalo 10 muddusa ekawempe atuuke ekawempe bagambe mugule eddagala kakati oba nja ku ssomero obuvunaanyizibwa bwabukwasa jjajjaabwe oyo ow'emmotoka alina emmotoka ali awo alina kasente ye jjajja yemugendayo agamba ki embeera etera okukuba n'ogendayoko nakuyamba nabako kyakuyamba kati anti okuzaala singa bituuka ne basaba emitwalo tugeze nga 5 nga geetagisa obeere ng'ozaala olowooza abaana abalwedde oba lwo wa famire anakugenderako ng'ogenda mu kuzaala olabe nti kuba olwo kye bayita abakazi bamanyi olemererwa okuzaala nga balina mulongoosa okulongoosa okwo kumanyi otwala sente eziwerako nze bansabako emitwalo aga nebasaba emitwalo 5 olwo omuwala bamuyita nakafu nga balina nga biganye nga balina mulongoosa kati singa kituuka nga basaba ezo sente famire inaabaawo eri ya taata w'omwana okuteekenga responsibility eziweeyo oba banaakuleka n'ofiira mu ssanya tebasobola kundeka nenfiirayo kubanga obuvunaanyi kiba kale kijja kubaweesa omusango ebyomusango basobola obitunulirako eri naye bajja tuweesa omusango tugenda tugoberera n'omwana oza abafiirayo si bantu abantu bano lwaki toyagala bakwatibweko wadde batwala mbambuyinza wadde ekintu kyonna lwaki olaba yajjawo yoyo omuvubuka bambi yansanga wali nga mbonaabonerawo nga nkyali muto mu bantu bonna yeyankwatibwa ekisa nakola ki nanzijawo nanfunira ekitongole nensoma okutuukako wano yesu wewaawo mutabani waabwe akoze eki muzukulu waabwe akikoze naye Justin okireka nekigenda sitanga buli kimu nza sita buli kimu kitambula obulungi n'ensoma oba singa tunaba tutambuza ensonga zino za kinaba kyavunaanyizibwa netuziyingiramuko netugendayo netulakwoko nabo singa noono omukyala n'abakkiriza kulaba nga bateekenga responsibility eyaddala kubanga wali badde tobonaabona bwe babanga ogamba nti balinawo kasente wadde bakuyamba kituufu bw'oba nga toba tutte ku poliisi kubasiba ekisooka oba obayamba ekintu ekisookera ddala naye ne banga balina otuteekenga full responsibility okulaba nti at least tobonaabona obulamu bwo bubaawo kubanga ekyo oyinza okyogera netwogera nga asaaga n'ogenda okuzaala n'otadda it is very possible bo baali boogera nga bagamba baagala kunteeka ku byakyalaani ate nze nga sibya kubanga nagendayo kwoyo omuzeeyi nemugamba nafunye ekitongole ekyagala kumpeerera ate nammwe muŋŋamba musobola okunfunira byakyalaani nze mu kulondawo kwange nonze okukola ki okuddayo ku ssomero era nabo bakimanyi nagendayo nembagamba ne bagamba oke naye bo nga bo baali redde okukola ki okuntwala n'enjiga wali ekyalaani mumala essumulukuka naye nze nga ndaba ebyo byonna tebirina value so kyetugenda okukola tugenda kwongera okugoberera ensonga yo mpola mpola tulabe nga bwe binaaba abatugoberera erinnya lyange nze Sonko Muhammad tuli eno kyalo wagambe bakiyita batya Muyenje tulina omwana omuwala ono kutugeza kulaba ntwogeramuko naye Muyenje Buyenje tumusanze no Buyenje wawanvu tuvuze paka ku piki paka tumuguseeko eno nga twawulidde emboozi ng'eno mwana muto alina emyaka giri 14 yafuna olubuto nga n'emyaka giri 13 nga ali mu P6 ebyo kusoma kwene bigawotana naye alaajana agamba wabanga lwasobola okumuyambako kulaba nti adda ku ssomero alina obulumi bungi ntagenda kola P7 yali badde akola tayimu eno banne bali ku ssomero basoma yali head girl
era asomera Namugongo. Asomera gani bali baliyita batya? Samaritan Primary School abe Namugongo. Mbona nga munamu omusobola otuddiramu mwali badde mukkiriza headgirl at least neyewandiisa walize mukokogerako nabo oba abaki Namugongo oba toddangamu bawuliza kuva lwakusomera toddangamu mwali badde nammwe amutuddiramu tujjageza kulaba abantu batuukako aba Samaritan bakwano ba Samaritan Junior School lyeryo yenyogedde linnya tufu the Samaritan what wenkola ensobi nzijukiza aba Samaritan Primary School mba musumuina omuzadde eno wa Samaritan Primary School oba omukwano oba wa family mu batusabireko tulabe nti tukkiriza headgirl akomeo registering akole ebibuuzo then tunalaba time enaddako tusaba busabi kye tujja okukola wona nzo bango tulabira bweru waggwanga ng'osobola okwogera n'aba Samaritan Primary School batusabire bali Namugongo awo janda Namugongo janda batusabire tulabe nti at least headgirl obulumi bwayina buyinza okukakana nga bamukkiriza okuba nti registeringa nga tulaba process endala zinabanga zigenda amazino okubanga zikola kinga ziddako nyongera okujjukiza nti gwatambula ave bitala mayanja komawo mu ggwanga lya Uganda jangu obeere nga communicatinga nange okole bookings zo zijje nkulinde ku ssaawa entebe nkuvuge paka ewaka nyinza obutasukawo olunaku olwaleero bwetyo otambudde nga tulina omwana omuwala ono ana kyatesoba kyawabula comment section weria wansi enamba yange beera ng'ogikozesa gy'olaba ku Facebook Good Talent, TikTok Good Talent, ku YouTube Good Talent Management ate YouTube ge maka gaffe amakulu. Chris Dacron yabeere mabega wa kamera tujja kukomawo n'ekitundu kyaffe ekirala nga tugoberera ensonga y'omwana ono Prosi n'abaweesi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.